mubakamanyi olwaleero ttiimu yakiikiridde Uganda mu mpaka eza CAF eza secondary schools eya St Mary's Kitende bakyatukiikiridde bulungi wansi w'omutendesi waabwe coach Hassan Zungu. Omupiira gwasooka baagwa maliri n'abategesi ab'e Zimbabwe goolo 1-1, naye bagenza okuseeyeeyawo ebintu byeyongedde okubanguyira. Baakubye DRC goolo 6 ku bwereere. Omulenzi oyo Owen Mukisa yateebyeko goolo 3, endala zaateebeddwa Kironde Musa, Kakindu Ivan ne Emmanuel Opio. Kati wenjogerera bino St Mary's Kitende bali mu nsiike ne ssomero okuva mu ggwanga erya Morocco, naye era St Mary's Kitende omupiira ekulembedde goolo 3 ku bwereere. Nsembye kumanyayoko ku goolo ya Lucky Wanyama, naye era ne Owen Mukisa naye ateebyeyoko endala. Yembeera eyo Uganda tulabika tukyakiikiriddwa bulungi mu kano akaseera kennyininyini. Naye era mu mbeera ey'okutunuulira omuzannyo gw'omupiira mu kifaananyi ekigazi, FUFA kaakati weeri wamma gwa kabugumu bakawulira. Abavubuka abavuddeyo nga balina talanta enzito n'empaka zizo ne zeeyongedde obungi. Ndowooza wansi wa coach Laria Kingston ndowooza we tulina okutandikira okweteekerateekera okulaba nga abavubuka bano tebatunyumisiza bunyumisiza mu championship season eziba zizzeewo, naye tubakolemu omulimu okulaba nga tuteekateeka ttiimu enkulu ey'eggwanga. Kubanga jjukira mu kaseera ke kamu tulina ne ttiimu ya under 17 egenda otukiikira mu mpaka za Africa Cup of Nations, ate era ennaku ezo tubadde ne ttiimu eya under 17 yakatukiikira mu mpaka za FIFA World Cup, ne basamba ne bava ne mu bibinja ne beeyongera mu knockout stages. Ate era tulinako ne ttiimu ya under 17 eyazannya mu kaseera ke kamu n'eri yagenda mu World Cup n'ezannya mu mpaka eza Sekafa under 17. Kati bw'otunuulira abavubuka bano bonna abaviiridde mu kiseera kyekimu n'empaka z'amasomero nga nazo oziwulira kakati nga wano bwetwagenze okukiika mu mpaka zino eza CAF nga St Mary's Kitende yeeriyo. Eyo yonna pool ya talent kijja kusinziira ku bukugu bwe tunaaba tukoze okuteekawo ekkuba abavubuka bano mwe balina okuyita basobole okutuuka ku ebyo omupiira gwe yandibyetaagisizza okutuukako. Naye ndowooza gwe mulimu munene nnyo. Mukulu Bashir Mutyaba ndowooza ofisi eyo yagitaba, kakati mukulu Kiwanuka yagiriko. Ndowooza ensonga eyo yandibadde etungirirwa bulungi. Abavubuka bano bwe bajja okwetaba mu tournament singa zino baba bazze kwanika talanta zaabwe. Kati baba nga bazaanise, olwaniko luno lulina okusalirwa amagezi okusobola okugyamu ttiimu zaffe ez'eggwanga mu kugenda mu maaso mu myaka egy'enjawulo. Naye ate era n'okugezaako okuba designingamu a playing style, naffe tubeereko ne style. Ne bwe tuba tetukubye kawoowo era nayo yebeera style yaffe, kasita ebeera nga eri designed bulungi nga ejjayo bulungi nnyo obusobozi bw'abavubuka bwe tuba tulina. Kale nno embeera eyo ttiimu yaffe eyo bwe tukiikiridde. Bw'ovaako awo gavumenti yongedde okusumulula ensimbi ng'eziteeka mu muzannyo, okusingira ddala omuzannyo gw'omupiira wano mu Uganda. Ne bw'okikyusakyusa otya n'okitunuzaawa, omuzannyo gw'omupiira gwe gusinga obuganzi, newankubadde nga ku buganzi buno abamu ndowooza baasalawo okutweyawulako ne bagenda beemalira ku mupiira guli ogw'abazungu. Naye ekituufu kiri nti omuzannyo gw'omupiira gwe gusinga obuzito eri bannayuganda. Oluusi kiva ku kuba nti n'emizannyo emirala tegijjumbidde nnyo kuganzisa mizannyo egyo mu bantu. Oluusi ne weesanga ku mawanga nga bw'ompulira ku ggwanga erya Denmark yo weesanga nga baŋŋambako ko sigendangayo nti balinamuko ebibangirizi. Kati ffe nga bw'olaba ebifo abantu mwe bawummulira oba nga wali ku Constitutional Square, lwakuba ennaku zino ntera okuyita wasinga kubeerawo bakuuma ddembe, era abantu batuulanga ku Constitutional Square awo oli n'omulengera ng'asoma kanovo, omulala n'omulaba nga yaguzeeyo awo buli capati ali awo alabika ekyemisana wakigattidde. Waliwo kubanga abantu bakuŋŋaananga awo olw'ensonga ez'enjawulo. Oli bamugambye nti oba interview ya ssaawa 8. Kakati gwe eyeegomba omulimu ng'ogenda kukola interview tojja kuva wammwe osimbuleyo ku 7:30 ng'ojja ssaawa 6:30 gukusanga mu kibuga. Kati engeri gy'otomanyi bifo bingi, engeri gy'otalina obusobozi bugamba ng'endeko wali mu ka restaurant, nguddewo Constitution Square nga weetuulira bulamu nga bweyongera okutambula.
So kati Constitution Square eyo ennaku zino esinga kati nsangamu bakuumaddembe n'ebimotoka byabwe ebyo naki, naye ensonga gye mbadde ngezaako okugjayo yeyokuba nti ebibangiriza ebyo bwe bityo mu mawanga gali agaakulaakulana edda balekawo ebibangiriza ebyo ne bibeera nga kids park, nga bazadde musobola okugifuula nga family day out weekend, ne mugenda mu bifo ebyo nga mubeeramu abaana bye bazannyisa na biki ebyo. Kaakati federations nga zijja ne ziteekamu facilities zaazo, oliwa federation ey'obugaali n'ateekawo facility eraga equipment eyamba omuntu eyandiyagadde okuzannya, n'owa cricket najja naye n'afuna akasonda ke n'ateekaawo, n'owa rugby naye n'ateeka wali, n'owa boxing n'ateeka wali, n'owa football n'ateeka wali naki. Kaakati omwana ng'akyali eyo ku myaka 2, myaka 3, myaka 4, bw'ajja ne bazadde be ogenda okulaba nga omwana alaze particular interest mu muzannyo ogumu, era omwana bw'akwetakuluzaako ku mukono bw'ati n'adduka bw'ati ng'agenda ku facility emu, omanyirawo nti interest ye muli mu boxing. Kati federation nga eteekawo bakalabaalaba okwongera okulondoola omwana oyo n'okumuwa abatendesa abakugu n'okumuwa obukugu obwetaagisa omuzannyi ow'ebikonde, n'ow'omupiira bw'atyo n'omulala bw'atyo. Ne kaakati ffe wano mu Uganda omupiira gwe gusinga obuganzi, emizannyo emirala abagikulembera n'abagiddukanya tebafuddeyo nnyo giganzisa. Bwe baba basazeewo okugiganzisa mu bantu bagitwalira mu masomero, so nga si kyatteeka nti buli muntu alina talent alina okubeera mu ssomero. Kati ogenda okwesanga ogutundutundu ogw'abazannyi nga gusigadde ebbali. Kati ate n'amasomero agamu waliwo emizannyo gye gatettanira, era amasomero agasinga okuvaayo mu muzannyo nga gwa basketball n'ogwa netball n'ogwa volleyball ne cricket ne rugby gamanyikiddwa, naye nga bw'otunuulira ogutundutundu ogw'amasomero aga primary n'aga secondary mu Uganda nga gano agazannya emizannyo egyo egitali mupiira nga gabalirwa ku ngalo, era ne weesanga omupiira gwe gusinze okuwulizika. Kati weesanga ng'omwana talenti ye yandibadde mwana muvuzi wa bugaali oba mukasusi wa buzito, naye olw'okuba nti omupiira gwe guvuddeyo gwe gulaze, wikanga tusiitaanye n'akavubuka nga kavuzi ka ggaali ez'empaka kalungi nnyo naye nga kali mu namba 8 yammwe, ne kasooka kasuulasuula omupiira gwa ne kasooka kasuulasuula omupiira gwammwe enkya n'eggulo, kumbe bambi tekandibadde awo, naye nga si musango gwako infrastructure eyo nga teyategekebwa okusobola omwana oyo okwanikiramu kiki kyalina mu busobozi bwe mu butonde bwe. Naye ng'ensonga eno yonna kwetambulira yeey'okuba nti omupiira gukulembeddemu okulaba ng'ate gugezaako n'okusika emizannyo emirala. Kati bw'olaba mu nteekateeka zino eza AFCON omuntu ayinza okulowooza nti mupiira gwokka, naye ebisaawe bino ebimu birimu ne track awaddukirwa, ebimu birina ne gundi ne swimming pool, ebidiba ebyo omuwugirwa nga biri ku mutendero gw'ensi yonna, kwegamba ne facilities endala bwe zityo, n'aba netball nezo indoor games, aba netball, aba table tennis, aba volleyball, aba basketball basobola okufunamu kooti ne bazannya. Kati wenjogeredde nti nno gavumenti yongedde okusumulula omusimbi okuwongera empaka za AFCON. Uganda zeteekateeka okutegeka kuva mwezi ogwa June ogw'omwaka ogujja kutuukira ddala July era omwaka ogujja, era nga biliyoni zino zifulumye, naye ng'ekisookedde ddala era ekyandibadde kikwata omubabiro kyekya visa. Abakulu beekomiitinze nti nno visa bagenda kuziggyawo eri abo abanajja mu Uganda ku lw'omupiira, era zijja kugibwawo ng'ebula omwezi gumu gwokka tonamenti etandike, abantu baleme kuteekebwa mu kattu ak'okuyingira mu ggwanga ate nga ffe tusinga okubeetaaga. Era omwezi gwonna tonamenti gweneba ng'egenda mu maaso, bajja kwongeramu n'omwezi omulala mulamba nga tonamenti ekomekerezebwa. Tuleme kulaga abantu abaatukyalira nti bannaffe ekyabaleeta kyawedde n'olwekyo muyitaawo. So abakulu ndowooza enteekateeka yebadde nnungi ddala, naye kyebuuzibwa Uganda neetegefu okulaga experience ey'enjawulo eri abagenyi bano.
si mupiira gwokka naye eyo gye bayita tetubanya kuleka obusawo bwabwe eyo gye bayita emmotoka zaabwe owa bodaboda taaba ku lubule kati ebyo byonna tulina kutunda experience oli atuuka okugamba nti bannayinza ke nagenda mu Uganda ogwo omwezi gwokka obulamu bwange bwakyuka bwe buti olw'obulungi awo abo baba baweereza message eri bannaabwe olwo Uganda ebeere ng'eyambiddwako omuzannyo gw'omupiira okugaziya n'okukulaakulanya ebyobulambuzi ate nno si bulambuzi bwokka mwabo mugiramu ba commercial agents abantu abayambako ku makampuni ag'enjawulo oba ku bantu ab'enjawulo oba ku bitongole okugezaako okuwunyiriza okulaba we bayinza okusiga ensimbi zaabwe kati ebyo byonna birina okuba nga bitereezeddwa bulungi abantu abagenda okuyingira bayingire kyere balabe omupiira naye babeereko ekintu kye bajjawo nga bajja kuteekateeka okuzza Uganda ebeere ng'efunamu amagoba naye eyo step nnungi nnyo awalala okusingira ddala nsimbi fufa akadiba kateekeddwako bilioni 17 mu obukadde 7 ate ne babongera n'obukadde obulala bilioni endala 12 mu obukadde 5.5 zino zizigenda okutambulirako enteekateeka za ttiimu yaffe y'eggwanga the Cranes. Ekigambo kino enteekateeka kigazi mulimu okugamba nti ne kooki ne tumugoba ne tuleetayoko omulala oba ne tupangisayoko expatriate oba kooki Patrick Kabuye ne tumwebuuzaako ku bintu bino ebyekikugu ttiimu tugizimbye tutya kusinza ku bumanyirivu bwo n'omupiira gwa Uganda ogumanyiiko mwe mujja n'okugendera na kino ekyokulaba abavubuka bannayuganda abaazaalirwa ebweru wa Uganda nga bwe mwalabye Kavuma bwalabika obulungi nnyo mu mpaka za FA Cup mu mujazi gwa ttiimu ya Chelsea bano bagundi tubadde tubalaba Divine Mukasa mu ttiimu ya Man City kati bamwazika eri mu ttiimu eri endala kwegamba abo bwe batyo n'okugezaako okulaba nga tuteekawo embeera ebayamba okujja mu ttiimu yaffe kubanga ensambisa yokka n'abazannyi abakwetoolodde basobola okukulemesa okugjayo obusobozi bw'okulw'obulungi bwa ttiimu olw'okuba nti nno oluusi embeera eteekeddwawo si yeeyo omuzannyi mwasobola okupafomingira bwe tufuna abazannyi bonna ne babeera abazannyi 12 oba 16 bonna nga baakulira mu Europe ekyo tekituweerawo success tugenda kubasambisa tutya ani agenda okuteekateeka ensamba zaabwe era mu kisaawe banaabeeramu nabaani kati ebyo byonna ebibuuzo tujja kubyebuuza eno ku bbali naye nga ye ensimbi abakulu bamaze okukakasa nti nno yo weeri Namboole bamwongeddeyo bilioni endala 5.6 mu obukadde 200 kitegeeza phase 2 eno eba eyingidde bilioni kumpi 2.5 zino zisingira ddala wala ezo ezazimba Namboole kuba teebereza eno phase 2 gye baliko bwetwala bilioni 2.48 mu obukadde 600 bw'olabamuko Namboole ng'etandika okuzimbibwa kati omwami ono eyawangudde bwa LC5 chairman mukulu Kojange Ian Cheyune manyi yeddira nnyonyi yazimba Namboole eyo nga engineer naye Namboole eyo baamuzimbira bilioni 135 mu obukadde 216 akati wuuno obuddaabiriza bilioni 2.48 mu obukadde 600 kinajjukirwa nti nno Namboole ono enkubaganya y'ebirowoozo ey'okumuzimba yatandika 1968 nga ne liigi gwe mwaka gwennyini ne liigi mwe yatandikira wano naye waaliwo okwekulula mu nsonga ezitali zimu olw'ensonga ez'enjawulo bagenda okutuuka okuteeka endagaano ku mikono yali ya 1988 kale n'ekisaawe kino kitandika okuzimbibwa okuva 1993 okutuuka 1997 nga kikyazimbibwa ku bwagaagavu bwa acres 148 wakati zikyawera simanyi mu Uganda ettaka libula gyobeera nti nno lyali ku tipa oli najja n'alitikkulako mu Uganda ettaka libula so simanyi oba 147 zikyawera naye nga yali original yazimbibwa bilioni 135 mu obukadde 216 kati okumukolako renovation phase eno 2 eneggwera ku nsimbi gavumenti zeeyongeddewo awo ajja kuba ayingidde bilioni 2.48 mu obukadde 600 kaakati ebintu bino ebya tekinologiya simanyi wifi simanyi nebateekawo zikompyuta ez'enjawulo simanyi nakinaki okubiteeka ku bisaawe by'ennyonyi mu ziwooteeri mu bisaawe
ne mu bisaawe bitendekerwamu ne mu malwaliro aganaaba gakozesebwa mu mpaka zino abo bataddewo biliyoni 6 mu obukadde 440. Jjukira ensimbi zino si millions wabula billions. Kaakati ne wajjawo biliyoni endala 9 mu obukadde 5 zino zigenda kuyambako ku malwaliro ag'Ebunyoro, Hoima Regional Referral Hospital, Masindi General Hospital, Buseruka Health Center 3, era nga bajja kuyambibwa nako naddala mu intensive care, naddala singa wabeerawo emergency oba singa wabeerawo accident. Kati amalwaliro gano gagenda kuteekebwa okusobola okwaŋŋanga okusoomoozebwa okwo. Akati okwo kwoteeka biliyoni 6 mu obukadde 550 zigenda okuzza obujja Hoima City. Jjukira baagizimbye naye kaafu neyeerumaaluma olw'ensonga ezitali zimu. Masindi Municipal namwe mugenda kutereezebwa ekisaawe kyammwe ku biliyoni 5 mu obukadde 10. Ate nawano Kira Municipality biliyoni 2 mu obukadde 10. Ezo nazo abakulu bamaze ddo zikakasa tizigenda okujja ku lw'omulimu ogwo. Ebintu bino bw'obiwulira ate wewebaliza n'omupiira n'okusinga ebirala byonna ebikola mu society, kubanga ebintu bino kaafu eringa etunyoola omukono etulagira tubikolerwa mpaka. Naye bw'obisengejja obulungi ne bwoba nga toli mugezi nnyo ojja kubiraba nga birina we biyambira society yaffe. Nti ne AFCON ne bw'atandizze ffenna twetaaga amalwaliro amalungi. AFCON ne bw'atandizze ffenna twetaaga okukozesa obulungi enguudo, engeri y'okunogeramu eddagala traffic jam. Sigamba nti engeri gye bali abagenyi n'olwekyo babateerawo liidika abadde ebbali badde ebbali nedda. Tubeere ekintu kino kikole nga kiri permanent, nga tukigenderedde nga tulaba nti eggwanga lyaffe lifunamu. Enguudo zibeeremu lane zigaziyizibwe, wabeerewo lane nga ambulance zokka, ambulance nga ze ziyitayo tokkirizibwayo yadde ow'ebigere wadde owaki. Era ku muteeko gwe gumu gavumenti ne yekomitinga okuzza obujja leerwe eno bagitaddeko nayo biliyoni 23 mu obukadde 330. Amazzi agakozesebwa mu kibuga Hoima gateekeddwako biliyoni 6 mu obukadde 250. Amasannyalaze nga ku kisaawe Kabalega Airport ne mu bitundu okuli ekisaawe ky'Ebboma, Satito Winyi SS, ebitundu byonna ebyo byetoolodde. Kati ogenda okulaba nga ebyogamba nti nno tulinze tournament. Nze muli mpulira ne tournament ne bwetejja kuba tusobola n'ogifuna ku TV ne tugyota buliro. Naye waakiri okujja kwa tournament eno kuyina engeri gye kugenda okusisimulamu obusimu obw'enjawulo obwa society yaffe, kubanga waliwo eggwanga eritayagala masannyalaze, waliwo eggwanga eritayagala mazzi, waliwo eggwanga eritayagala gaali ya mukka ng'etambula bulungi, kubanga ate yona ya layisi ninayo ne mwannyinaze Omumbejja Nakayenga Jessica alinayo edduuka lyaddukanya eryo Hoima mu kibuga, naye agenda na baasi, naye gaali y'omukka bw'eneeterezebwa ndowoozaawo wonna cwe layisi nga yatuuse dda ng'akola mirimu gye ng'akomawo Kampala. So olaba nga AFCON ono is a blessing to society yaffe. Ekisinga obukulu tuleme kukiyisanga abayamba kaafu, oba tuleme kukola bintu nga biyamba buyambi mpaka za AFCON za mwezi gumu olwo ate tulyoke tuddeyo tournament ng'ewedde tuddeyo gye tuvudde. Kaafu etulaga bulazi standards bannayuganda ze balina okubeeramu, etusikira ekifaananyi mu nsi endala bo babikola batya, society zaabwe zibeera zitya. Akati awo ensimbi zino zireme genderawo kufa ttoge, ndowooza tujja kwongera n'okwenyumiriza muzannyo gw'omupiira okusinga bwe tubadde tugwenyumirizaamu. Nga sinaba kuviira ddala wano, liigi y'ababinywera mu ggwanga ekomawo ku bisaawe ebyenjawulo olunaku olw'enkya. Nyumirwa nnyo okubagamba fixture ng'esigaddeyo ennaku, kwegamba okole mangu adjustment mu timetable yo onyigewo engeri gy'oyinza okulaba omupiira gwa liigi ya Uganda. Kati Maroons enkya eri ku kisaawe kyayo wali eruzira wegenda okukyaliza ttiimu ya Bull, omupiira gwo gwa ssaawa 10. Express naye ezannya nkya ekyaza Police FC, omupiira gwo gwa kiro wali mu kisaawe Nakivubo
sawa 2 Express yakagibwamu mu mpaka za Uganda Cup akati ebintu by'ekikopo tesobola na kubirowoozaako ekikopo kyonna. UPDF ekyazambalala City wali ebbombo okujja kubeera gwa Lwakuna era ku Lwokuna NEC egenda kukyaza URA. Eno URA yayiseemu naye okwesogga semi-final ez'ekikopo ekya Uganda Cup era ate yo NEC yavuddemu kubanga NEC abasajja ba Vipers bagigiddemu ku busaale. Abo bagenda nabo kuzannya ku lunaku Lwokuna ssaawa 2 ez'ekiro. Ebiseera ebisinga ababadde bagobera liigi yaffe ojja kwesanga emipiira gyonna egiri mu bisaawe ebirimu ebitaala egisinga gibadde gizannyibwa kiro. Nolwekyo abanaagenda e Lugogo nga NEC ekyaza URA muli bankya muli ba Lwakuna essaawa 2. Kati ne Lugazi ejja kukyaza Gaddafi. Gaddafi yeno ttiimu eya UPPC. Omupiira ogwo gujja kubeera gwa Friday ssaawa 10 era ku ssaawa 2 ez'ekiro Vipers ekyaza ttiimu ya Kitara. Omupiira guno agubagambako okuva sabbiiti eri ewedde. Omupiira mukulu ddala eri direction ya liigi yaffe. Ku St. Mary Stadium omupiira guno gujja kubeera ssaawa 2 ez'ekiro ku Friday. Gujja kubeera ku siringi emitwalo 2 n'emitwalo 5. Jjukira Vipers ye ttiimu yokka etannaba kubwamu mu liigi y'ababinywera wano mu ggwanga era ye ttiimu yokka eyawezezza obubonero 50. Abalala abalinga abaddako awo Kitara yali mu kyokubiri n'obubonero 46 ne KCCA eddako mu bubonero 45 nga bonna bakazanya emipiira 21. Kati kyongedde okuzzaamu amaanyi mu ntegeka ya fixture nti waakiri ttiimu zonna zakazanya emipiira gye gimu, mipiira 21 buli omu. Vipers nerabika nti yesinga mu buli kintu lwakuba tubadde tukyagyogerako nga ekyali unbeaten naye engeri gye baagaba omupiira guli gwe bataazanya ne ttiimu ya Kitara baagibalanga loss eya Vipers. Naye era nga bw'obanga ogendedde ku ngeri gye mbadde nkyogeddemu nti ye ttiimu esinga mu byonna, yesinga wiini ennyingi, erina wiini 15. Kitara ne KCCA buli omu alina wiini 14. Okuggyako ku bya draw si bwe basinga okulabika obulungi ku draw kubanga balina draw 5 naye eriyo KCC erina draw 3. Naye ekisinga obukulu bw'oba oyagala okufuna amakulu amatuufu olina kukigatta wamu draws ne losses. Awo osobola okufunira ddala ekifaananyi kubanga bw'ogwa draw oba bw'okola loss kitegeeza olemereddwa okukuŋŋaanya obubonero 3 ku match emu. Kati bw'ogatta wamu Vipers emipiira gyegudde amaliri n'ogwo gwe baagijjako obubonero gye batwalanga loss ku table ya Uganda Premier League, Vipers eremeddwa okufuna obubonero 3 omugatte mu mipiira 6. Era ekyo kyekisinga okubeera ekizito kubanga Kitara egudde draw 4 ne bagikuba emipiira 3 kitegeeza nti balemeddwa okuŋŋaanya obubonero 3 mu mipiira 7. KCCA nayo emipiira 7, Villa emipiira 9, UPPC Gaddafi emipiira 11 ne Police FC emipiira 11. NEC eri mu kifo kya 7 eremereddwa okuŋŋaanya obubonero 3 mu match emu emirundi 13. Kati era ogenda okulaba ku eyo front era nga Vipers yesinga okulabika obulungi kubanga eremeddwa okuŋŋaanya obubonero 3 mu mipiira 6. Emipiira 5 draw na guli ogumu. Abakulu abateekateeka league mu Uganda mwe bagamba nti omupiira gwe bataazanya ne Kitara yaguwangula n'olwekyo ebeera loss ya Vipers. Bw'ogenda ku goals eziteebeddwamu Vipers erina goal 42 era ezo ze zisinga obungi kubanga abalinga abavuganya ku kikopo Kitara ne KCCA basibaganye buli mu yakateba goal 34. Kitegeeza nti nno Vipers ebasinga goal 8 ate yo Villa goal yakateba 31. Benkanankana ne Police FC eri mu kifo eky'omukaaga newankubadde nga Villa eri mu kifo kyakuna mu kuteeba goal nnyingi. Bwe kituuka mu kuteebwamu awo Kitara weeyingirirawo yesinga
obutakkiriza kugiteebamu. Ate jjukira balina ne goolo ze baagiwa kubanga wali ku buli obubonero obusatu bwe bajja gundi ku Vipers. Goolo ezo baba bazibongera kubanga babawa goolo 3 ku bwereere. Ate ne mu kuteebwamu baba bakumye clean sheet. Kati yo Vipers baba gibala nti eteebeddwamu goolo 3 yo n'etateebayo. Kyova olabanga ku goals conceded bakateebwamu goolo 14. Tiimu ekyasinze sofa okukuuma obutateebwamu goolo nyingi ekitala abali mu kifo ekyokubiri bakateebwamu goolo 13. Basibaganye ne UPPC naye akateebwamu goolo 13. Naye ate wakyaliyo gundi Villa naye sobo tomala bagiteeba. Actually Villa ye tiimu esinze obutateebwamu goolo nyingi bakateebwamu goolo 11. Kitegeeza babaddirirwa kitara goolo 13 ze bakateebwamu. Naye ate goal difference awo Vipers eri bulungi bafissawo goolo 28. Goal difference yeeyo oddira goolo z'oteebye n'otuulako ze bakuteebyemu. Vipers erina goolo 28 kuddako kitara ali mu kifo ekyokubiri erinawo goal difference goolo 21. Tiimu ya Villa abali mu kifo ekyokuna be baddako goal difference balina goolo 2. Kanso eri mu kifo ekyokusatu yerina goolo 17. Mpozi ne Bull goal difference yaayo goal difference Bull teri bulungi. Ezo tiimu zokka nno eziri mu double figures eza goal difference. Abalala bonna Express twogera bino byonna eri mu kifo kya 10 erina win 5 zokka mipiira 21. Goal difference Express eri negative 4 kuba yakateeba goolo 18 ne bagiteebamu goolo 22. Kati bw'otuuka ku points mbadde nzoogedde era Vipers yekyalina enkizo. Akati katugirinde akulembedde azannya wakubiri. Omupiira ogwo gwa lunaku lwakutaano saa 2 ez'ekiro wali ku St Mary Stadium. Twandigenze ne mugulabako ku siringi ezo $2,000 n'M5. Bwe tuvaako ku nsonga eyo tusobola okugendako ebweru wa Uganda. Olwaleero tugenda kulaba Champions League omupiira wakati wa Real Madrid ne tiimu ya Bayern Munich. Mpozi waliyo n'omupiira gwa Sporting CP eri Portugal bagenda kukyaza tiimu ya Arsenal. Emipiira gyombi ya ssaawa 4 ez'ekiro. Ojja kweroboza okulondako weweegwanyiza wandyagadde okulabako. Naye tuyingira mu mipiira gino egya Champions League wano mu knockout stages nga tumanyi nti nno tiimu zirina okumanya moments. Zino cup tournaments zigenda na moments. Moment kasitijja nga yanjawulo olina okugiziga amangu nti nno yanjawulo nojja n'ogikolera ekyo kyennyini ekigijaamu. Twagenze okuva mu weekend nga Real Madrid bagikubye omupiira mulamba aba Real Mallorca. Arsenal bagikubye omupiira aba tiimu ya Southampton ne babawandula mu mpaka eza FA Cup. Ekiba nga kitegeeza nti Arsenal mu international break mwokka bavudde mu bikopo 2. Ekya Carabao bwe baali bayingira international break ate ne wakati mu international break ne bajja ne bavaamu mu kikopo ekya FA Cup. Kakati balina okwegendereza omupiira ogw'olwaleero nti bwe baba tebasobodde guwangula waakiri bagujje mu result enyangu y'okukyusa nga bagenze ku Emirates kubanga guno omupiira mukulu nnyo. Oyinza okutuuka okulinda return leg nga agisambye n'atagisambye byebimu obusajja nga bukubye goolo ezimenya amateeka. N'olwekyo kwekusomooza okuli awo. Bayern Munich nno naye yagezezaako okutereekereza ku bazannyi nga bazannya ttiimu ya Freiburg babadde nno babatutte naye era bamaze omupiira ne bagugyayo goolo 3-2. Kati omutindo gw'abano bwe gutyo bwe guli. Neno Sporting CP bakubye Santa Clara goolo zabadde 4-2 mu liigi yaabwe ey'e Portugal ate nga babadde bakakuba ne ttiimu ya Albeca goolo 4-1. Okuva lwe bakuba Bodo and Glimut mu ngeri y'ebyewuunyo goolo 5 ku bwereere ne bayitamu okutuuka ku eno level.
ku nsonga y'emipiira egiri olwaleero, Arsenal yatandise sizoni okutuuka kumpi sabbiiti nga 2 eziyise ng'esobola okuwangula ebikopo 4. Kati wetwogerera bino esobola kuwangula bikopo 2, naye ebikopo bino ebibiri ebisigaddeyo byonna Arsenal ebadde erabise bulungi, naye olw'okuba nti bajja ne babeeramu ne panic ne pressure. Ate olaba panic ne pressure erine mu bawagizi abawagizi kuva ku match day 1 nga bakubye Man U goal emu kuweerere ku Old Trafford, awo panic ne pressure yatandikira nga buli match ebeerako yardstick bapima kakali betukuboyo kakali ate babawagizi bezimbirako pressure lwa vibe na lwogolo wetuwangulayo guno tugende tukube bagondi tubakuba olwogolo ate baba bakuba ate bali ne bali bakyusiza olwogolo kwegamba ebibwe bityo ne mwesanganga tiimu webadde eri ku final za Carabao, eri ku quarter final eza FA Cup, zolowooza nti opponent gwe babadde babawadde yo yasoboka nga mu Champions League emipiira gyonna temuli na draw, gyonna owangudde miwangule, nga mu Premier League akuddirira ku table omusinza points 9. Kati yo panic yaki bannange? Kati panic eno nga bwogiraba mu bawagizi, bwogisanga mu bibanda, bwogisanga mu bukuukulu, bwogisanga ku social media, bwojja wano n'okola programu n'osanga olinga akuvumira ttiimu, ebivumo ne bitalina bya mupiira, ebyo byonna biraga panic. Kati panic eno ebadde ekoma eno mu bawagizi, naye erabika ne mu squad esamba panic eno nayo mweri. Weewuunya ttiimu bwetabeera comfortable nga opponent omukulembedde points 9. Kakati oyagala omukulembere mmeka? Oba mwabadde mwagala kibeere nga Arsenal bwe yali 2-4 ekikopo n'ekiwangula ng'eryani bite mpuzaawo, ne bwe kitabeera ekyo Arsenal badde comfortable mu buli kintu kyonna, kubanga newe yasangidde Man City ku final. Era Arsenal for the biggest part of the season Arsenal yabadde the best team. Omupiira gwesamba engeri gye yeeyisaamu nga teyina mupiira, ye ttiimu esinga okuteeka obunkenke ku opponent ng'alina omupiira paka lwe bagukusuuza. Ebitongole byonna birimu abazannyi abalungi, balina ne squad depth esobola okuvuganya nga n'abazannyi abava ku bench basobola okwetandikira matches zaabwe. Kakati eno panic weebuuza weeva nga tolabawo. Ekivuddemu Arsenal kwe kugizuula temanyi kuwangula, wabula kyemanyi emanyi okusamba omupiira. Omupiira bagusambira ddala bulungi, abazannyi balina balungi, naawe bwe bajja ku bench okusikira bali ababa bavuddemu nga ba substitutes bonna balungi, ne coach mulungi, naye bamanyi okusamba omupiira wabula tebamanyi kuwangula. Emabegako eri nabuuzaako ku kibuuzo kisimanyi nti oba mwakitaputa bulungi. Nababuuza nabagamba nti Arsenal kati weetuuse eyina luli bwebadde eyina byebuuza mu match, ng'ebuuza match yonna ebibuuzo, match ebadde eddamu, naye ekiseera kijja kutuuka nga match yeebuuza Arsenal ebibuuzo. Kakati match bwekubuuza ebibuuzo oddamu otya? Ekintu ekyo nakibuuzaako nga yetandise okukuba ekkoona. Kakati kano akaseera mwoyagalira okuwangula ekikopo ekya liigi, mwoyagala okuwangulira ekikopo kyonna, match yekubuuza ebibuuzo. Munnaffe, you understand how to play football, but do you understand winning? Omanyi osobola okusalawo nti eno match yakuwangula oba ki oba ki? Kubanga yo league ekuwa luxury ya mipiira 38, naye cup tournaments nga Champions League nga Carabao nga FA Cup match ozannyemu, match ebeeremu dakiika 9.
kati biri byonna by'oyinza okugamba mu liigi nti awo ne bwengwa draw kasita guli oguddako nnyinza okuwangula banenjira n'empangula yawo ng'ebiri. Knockout game tekuwa e luxury. Oyina okubanga omanyi bwe bawangula ematch. Oyina okubanga osobola okuddamu ebibuuzo match bwebanga yekubuuzizza. Kubanga gwe luli mu liigi ne mu nsamba eya bulijjo gw'obuuza match ebibuuzo. Naye match bw'etuuka okubuuza ebibuuzo kyekyo ekyawula omuwanguzi kwakubiddwa mu ngeri oba mu match mwatandikubiddwa. Kakati abo Arsenal weeyina enjawulo. Nolwekyo mu kugenda okukyalira ttiimu ya Sporting CP ebyo ebimu ku bintu bye balina okutunuulira. You can play football, you know how to play football, but you know how to win. Kakati ebibuuzo ebyo biri awo. Ekintu kye saagala kwetantala kwe kubawa probable line-up. Kubanga Mikel Arteta okuva lwe twayingira mu international break ebyama by'abasambi bano abalamu n'abatali balamu abadde akukuta nabyo. Kati oli ayinza okwetantala n'akuwa nti Arsenal gundi ne gundi bali ku ndiri. Ogenda okulaba abavaayo wali nga bakuba obupiira mu bbanga bakuba n'emirundi. Ogenda okulaba gwe bagambye nti muyinga yali yajagolinga. Gwe bagambye nti oyo bw'atatandika oyinza okutula ku line-up ng'ate taliimu. Bw'oyitayitamuko mu bazannyi ojja kusanga nga asubiddwa nnyo Joe Mland. Mulenzi oyo akuba nnyo mu defensive midfield aba Sporting CP naye ali ku suspension ng'omu ku bazannyi abadde basinga okutambulirako ensonga naddala mu makkati awo. Naye abalala ab'ensonga mwebali. Ono gundi Pedro Goncalves ne gundi ne Francisco Trincao ne Katamo be bakuba akawerekera mu attacking 3 mu mugongo gwa Luis Suarez omulenzi oyo mu Colombia eyadda mu bigere bya Victor Gyökeres. Nalabyeko gundi Daniel Braganca ndowooza yagenda okudda mu double pivot wali kuba yalabiseeko mu weekend nga basamba omupiira gwabwe bawangudde goolo 4-2 abasajja bano aba Sporting CP. Era yati yomu n'okuteeba kwaba abateebi yasambye mu kifo kya Morten Hojumandi ono gwe mbagambyeko yasambyewo. Era yomu kuba constants mu squad eno era n'omupiira guli mubakubira gundi Bodo and Clement goolo 5 ku bwereere. Bw'owulira 5 ku bwereere owulira nga ttiimu yonna esobola okuziteeba at some point. Naye 5 zino zaali za njawulo nti abasajja bano basobola okuoverturninga 3-0 loss gye baali babakubye basooka ne bookya 3 ku bwereere. Nibo kino okuba gooli zibayamba okuyitawo. So kifuula match eno okuba nti yali ya njawulo. Alo? Sebo? Sebo oli otya? Wangi? Oli otya Sebo? Oli otya eyo Sebo? Yendi nze Lumansi ndi wano ku CBS. Nze Lumansi ndi wano ku CBS. Osabudde ku binga awo kompyuta ng'ekundaga wano. Okuteekya mmekaawo. Ye gwani amanya Sebo? Kyeyune? Tenywa. Akasente tekazze? Kuteekya mmekaawo? Kya 3 kya 10? Kale bizike bibiri si wapi. Yongera osawule bingo obale na kwetabamu. Nenkya mutyo kubanga akasente kammwe kwekali. Kati Central Defense nalabyeko nga Eduardo Quaresma asambawo ne Zeno de Bast. Zeno de Bast si wa bulijjo ate tatera kusamba bamusambisiza mu weekend olw'okuba Inacio Goncalo akubawo ate babadde bamuwummuza ekibanga kitegeeza abadde batunuulira mupiira guno ogwaleero. Mpozi ne Hidemasa Monta wakati awo yakubawo mu double pivot yomu kubakubawo awo mu kifo kya Morten Hojumandi
ndowooza bajja kubawo ne Daniel Braganca. Kati Rafael Nair ye yakubye ku kyoto mu kifo kya Luis Suarez mu Colombia eyadda mu bigere bya Jokeres. Naye Luis Suarez weekend teyazanye kubanga mu league bamususpendinga, yabadde ku kadi tamukkiriza kusamba. Kati kitegeeza mweno match ali fresh. Era nalabyeko nga ku side ya Arsenal nga oli gundi Gabriel Magalhaes yomu kubazeemu okutendekebwa ne banne, kitegeeza nti ajja kubeera ne William Saliba mu central defense. Omuvubuka ono Luis Suarez agenda kubakwatako ng'ali fresh bulungi kubanga mu weekend teyabadde nakimukuluusanya kyonna. Mpozi nakana akasajja ka Francisco Trincao sajja kazibuzibu. Ono Pedro Goncalves agenda ayite no mu namba 11. Kati awo kusinga ndowooza gundi anaabeerayo Ben White kubanga Olen Timber alimu enkenyera ey'amaanyi eyinza obutamuganya. Naye nga wegambye nti ebintu by'abalwadde ba Arsenal bizibu okuvaayo bukukubira nti gundi taakube gundi anaakuba. Naye bw'otunula ku lukalala lw'abalwadde ndabako Eberech Eze, Pierre Hincapie, Mikel Merino, Olen Timber ne Bukayo Saka obalabika nti be bali ku ndiri. Kati awo oba Zubimendi anakwatirira wakati wali ne Declan Rice, gundi yakomyewo captain Martin Odegaard awerekere mu nkola ye ya bulijjo. Ekifo kya Bukayo Saka kikubwemu Noni Madueke, Victor Gyökeres wakati kati awo Gabriel Martinelli bamukubise eri mu 11, olwo Ben White, Gabriel Magalhaes, William Saliba ne Ricardo Carafiori bamaleyo backup 4, olwo David Raya agende mu goolo ye. Kiyinza okubeera bwe kityo lwakuba nti nno mu match eno Zubimendi alina okwegendereza. Bwagezaako n'akolobola omuntu n'afuna kadi eya yero tajja kukkirizibwa kukwatirira wakati awo mu luzannya oluddingana, ajja kuba agenda mu suspension. Kati era mu nkola yemu ne Bayern Munich ne Real Madrid era nabo baalabise mu weekend nga bawummuza abasambi, era ng'ekigendera batunudde ku mupiira guno. Nalabye abazanyi ab'amannya nga Michael Olise, Conrad Reimer, Jamal Musiala, Alphonso Davies, abo bonna bayingiddemu nga ba substitutes. Ndowooza Luis Diaz yekka yomu ku basiniya abatandise ne bamalako. Harry Kane abadde ku ndiri okumala akabanga. Guno omutendesa ayinza okumulowoozaako kuba yabadde abonye n'ogwa weekend n'agumutuuza kubanga basambye tebalina namba 9 ali recognized kubanga yandibaddewo nga Nicholas Jackson alinga omumyuka we yafuna kaadi emyufu. Eyo match yabadde talina kugizannya. Ndowooza omutendesi yakitunuulidde n'agamba kasitabo kano katiimu ka Freiburg kabadde nno kagaanyi, naye bamaze ne bagukakuba. Naye ng'ogenda okulaba nga mu nsamba yonna ne mu nnonda ya ttiimu babadde batunuulidde match eno. Kakati ate Real Madrid era abataatandise Eder Militao, Vinicius Junior, Jude Bellingham, ono Musayi Mutopitach ne Master Ntuono, bano ba Dean Huijsen, ba Eduardo Camavinga, ba Arda Güler, bonna bazanyeeko bitundu. Omu ng'atandika mulala nadda mu bigere bya munne bwe batyo. Ate ye Federico Valverde ndowooza yigenda okusinga okubeera fresh mu eyo match kubanga ye yabadde ku suspension mpira gwa Rayo Mayoka teyaguzanye. Atugenda kulaba Madrid ng'ekitegedde nti bino byesuulasuula mu liigi byeyinza okugireetera emitawaana ne kibanga kyetaagisa liigi erabika ebagenzeeko, bayinza kwetaaga oba oli awo kutunulira Champions League. Okutunulira Champions League nga ozannya Real Madrid kyo kiba kizito. Match eyo mandi kitunuddeko. Mukulu baka Dennis wali ku Chicken Corner ewakiso naye kulamusizzaako nnyo, webale goberera. Ebira tunabyogerako oba oli awo olw'enkya obudde tebutuganyizza. Baagaliza obulamu obulungi. Zerumas David awangaale Ssaabasajja.